President w'ekibiina ki Democratic Front ow'ekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba asabye bannabyabufuzi okwongera okugatta ku kibiina ekituufu okutaasa Uganda ey'enkya abantu bafune abakulembeze abateeketeeke. Ow'ekitiibwa Mpuga ategeezezza nti obuzibu Buganda bwefunye mu kulonda abakulembeze kwe kulema okumanya ani asaanidde okukulembera n'okubeera mu bukulembeze nga bangi tebawabulwa era batambula awatali kwebuuza. Akabenje akaagwa wano mu Uganda be bakulembeze abayitanga mukoka nga ne bwogezaako okumuwagamiza abawagamire tasobola kuwagamira ayita buyisi gyava tomanyiyo gyalaga tomanyiyo. Nyine sanyo okubategeeza nti musimbwa kaggwa nakifuma ino omukulembeze. Ono ategeezezza nti bangi kubaze beegatta ku kibiina kye bali ba DP kyokka byonna ebyasoba ng'ebiriko omuseesa bye byabawaliriza okutondawo ekibiina ekijja okuggusa olutabaalo lw'Abannayuganda. Obukulembeze butambulira ku kunywezagana, ku kuzimbagana, butambulira ku kuwuliziganya, si ku biragiro. Twakkaanya ne ttiimu eno n'abataliiwo okuzimba ekintu ekipya mu byobufuzi bya Uganda kye bayita Democratic Front. Si lwakubulwa bikola, si lwakubulwa bibiina. Bangi ku mmwe mbamanyi mwali ba kiragala, mwamanya ekyagwa ku bijja bya bajjajjaffe. Ow'ekitiibwa Mpuuga asabye abantu okukomya okutambulira mu nzikiza era abasabye okuzimba abakulembeze abajja. Mugende mugamba abantu baffe abalina kifuma bave mu byobufuzi ebyokiyita mu lujja. Tuddemu tuzimbe buto, tuddemu tunywezagane, buli muntu agambe munne nti ensonga twagitegedde tutambule. Mpuuga okwogera bino abadde ayaniriza ababaka okuli Simbwa Fred Kaggwa abadde mu na NUP agenda okuvuganya ku bubaka bwa Nakifu Makaunti, Male Wilson owa Mukono South, Nachanja Anet agenda okuvuganya ku kyomubaka omukyala owa Wakiso, Osongo Godfrey ayagala Oyam South ne Aidan Nakuya owa Kampala Central n'abalala bangi. Bano bawera nti okwegatta ku DF basoose kwetegereza. Nakifu manzikiriza na sya kukkiriza yenna nti tewali Honorable Simbwa kyatakoze nga mukyetaaga. Nga kye babadde balina okola omuntu yenna alina ku bwongo era ategeera amuwayo kisanja n'amaliriza ebyo byazza ateekateeka. Tuzze wano okubeera okutandika ebyobufuzi ebipya ebitaliimu makuuli, ebiweesa abantu ekitiibwa, ebitaliimu kulwana na kuvumaŋŋana. Bano bagamba nti embeera eri mu bibiina ebyenjawulo egenderedde kusanyawo bakulembeze ab'enkizo. Kubanga bwe tuba nga ffenna twetaaga enkyukakyuka, sirowooza nti nno omuzannyi ali ku front gw'ojjawo ng'oli mu lutabaalo nga terunaba kugguka, tekiba kyangu kujjawo komanda nga tomuwadde na nsonga. Kubanga abantu bange abannakifuma nzikiriza nti nno bakyetaaga obuweereza bwange okusinziira ku bintu byenkutteko. Nsaba nti nno ng'enkya olunaku lw'enkya tugenda kunominatinga. So bwe tuba tunominatinze buli omu gy'ali genda ng'obagamba nti ewali ekinyasimbewo ki. Bino we bijjidde ng'okuwandiika abanaavuganya ku ky'obubaka bwa Paalamenti kutandika lunaku lwa nkya era kwa kutwala ennaku 2. Richard Mwanje ne Robert Mwanje, BBS Telefayina ageesigika.